Abagizi baffe mwenna abatugera ku mikutu gyaffe social media za Cable Foundation mwebale nnyo olw'obwagizi bwammwe lwe mutuwa temujja kwesha mugende maaso n'okutuwagira naffe nga tubayeyiza ebinyuma. Amanya Kyamagero akutuusako program ennaku kyeki. Eno program ebeera buli Lwamukaaga mpaka ku Sande okuva ku saa 2 okutuuka ku saa 3 ez'ekiro. Programu eno tukuleetera abantu ab'enjawulo abalina ebizibu eby'enjawulo. Ogeza nga wiiki ewedde twakuleetera omwami gwe bayita Musoke David. Omwami yagezaako tubuulira ebimu ku bimukozesa eki ku byayiseemu ebizibu mwene ensi engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe. Era mwebale nnyo olw'amagezi ge mwamuwa n'olw'obuyambi mwamuwa. Mwebale nnyo okumuadivisinga mu bulungi ne mutamuadivisinga mu bubi. Yasiima nnyo era yasanyukira nnyo puroguramu eno. Olunaku olwaleero mbaleetedde ono nga mukyala wabula nga sigenda mwanjula mannya ge. Tugenda maakuumulamu katono tukomewo atwanjulire atweyanjulire mu butongole nga tugenda tutandika puroguramu yaffe. Wabula nga tetunaawumulamuko katono, puroguramu eno eteekebwamu ssente bannaffe aba Cable Foundation. Bano nga basangibwa Mukono, Kibooba. Bano nga bakola ebintu eby'enjawulo okugeza baluka obuwempe, baluka ebibbo, bayigiriza abaana okusiba enviiri. Ebyo nga bivuddeko bakola performances ez'enjawulo. Bayigiriza abaana okuzannya emizannyo gino egy'oku stage, comedy. Omuzadde ng'oli eyo nga wandiyagadde okuleeta omwana wo mu Cable Foundation osobola okuba ku ssimu eno ennamba 0753249429. Katuwummulemu katono nnyo tukomawo tovaawo. Abalabi baffe mukulikeyo nnyo mu kuwummulamuko okutono ddala. Ndowooza nga nalese mbagambye nti leero nabaleetedde omukyalo ono wabula nga sigenda mwanyula mannya nga yagenda okutwanjulira amannya ge nawe gy'aviiridde asobole tubuulira ensonga emuleese na bizibu ki by'alina. Nnyabo amannya ne gy'oviiridde? Amannya gange nze Nabuye Joan nga nva Mukono Akaalo 7. Bannaaye abatulabeyo mwenna nsaba kunnyamba. Nsaba kunzolekera munnyambe. Wandyagadde bakuyambe mu ki? Kubanga basaba obuyambi naye tetunnamanya ki nsonga ki enkulu ekuleetedde ddala. Ensonga endeese wano ku TV, bazadde bange bonna baafa nga nkyali mwana muto. Taata yafa nga naakaweza emyaka 4, maama najja naafa nga nnyina emyaka 6. Tulaba nga bazadde bafa ku myaka egyo emitono gye wali olina. Kiki ekyaviirako taata wo okufa amangu ddala? Ekyaviirako taata wange okufa baali tebakwatagana mungi na ssenga. Kyekyanviirako okufa. Kyogeza kugamba senga yatta taatawo? Senga we yatta taatawo? Era kyekyo naye sijja kyogera mu kamera wano. Kati ate maama wo taata wo yafa asigawo ng'otambuza obulamu ne maama wo? Twali tubutambuza bulungi era nga tuli mu mbeera ennungi. Twali tulina ebyokulya nga twalima muwogo, lumonde, amatooke. Twali tulina ebyokulya. Gwe wekka eyali omwana we waka tewalinayo ku baganda bo abalala? Nali nzekka. Kati ki ekyaviirako maama okufa? Kuba ali mu ntandikwa nawe otugende nti maama wo naye yakola ki? Maama wo ne taata wo bonna baafa. Maama saategera kiki kyennyini ekyamutta. Twali naye emisana bulungi. Nabutuuka ekyo ne buli nagenda neyeebaka. Bwe twagenda okwebaka bulijjo maama yalinga asooka okunzuukusa. Ne twebaka naye ndowooza maama yakedde n'afuluma oba mulwadde. Nagenda okugenda misange mpita maama tayitaba. Neŋŋamba kangende mpita abalirwana baffe bambuule ki ekituuse ku maama. Nagenda bayita bajja ne bagamba katutume matoka bagende bayite omusawo. Bagenda okuyita omusawo banga maama afudde. Ne bambuuza maama wo yabaddeko mulwadde emisana? Ne mugamba nedda. Nambuuza kiki ekyasse maama wo? Ne mbabuuza kiki ekyasse maama wange? Ne batugamba tayabadde na musujja era tewali mu kupima kwaffe tumupimyemu tewali kibadde kyonna kye tumusanzeemu naye naffe tetutegeera kiki ekyamusse. Kati maama wo yafa
watandika kubeera wa olina ab'eŋŋanda abaakuyambako oba kojjaawo sengaawo bamama bo baabato ani yakubeerawo awo mama wo ng'afudde? Bange na bonna nali mbalina naye tewali yasobola kunzibukirira bajja ne baziika maama era bonna ne batambula ne baddayo nasigalawo nga mbonaabona nga ndi mu nnyumba nzeka nga tewali yasobola kunnyamba. Ng'obeera mu nnyumba bw'omu ennyumba kitaawo gye yakulekera ne maama wo wabula nga tolina muntu gobeera naye ekyokulya wakijjanga wa kubanga oba wali obeera mu nnyumba ekanga tolina gobeera naye? Maama yali alese emmere twalima lumonde muwogo amatooke natandika kuggyako ebyo nga emyaka egyo emito njagala tubuulire emmere wali osobola okwewatira amatooke batugamba amatooke muwogo lumonde wali osobola obyewatira wali osobola okwefumbira? Nali nsobola kubanga nava buto ne maama nga njigiriza emirimu nali nsobola bulungi. Omulabi waffe ali eyo atuwuliriza ndowooza engeri gye twakutambula ku sitooli yaffe eno otegedde ebizibu ebimu omwana ono byayiseemu byasobodde okuba ng'ayitamu. Ndowooza tunagenda owunzikira sitooli eno ng'olina obuyambi bw'owandisobodde omuwaayo oba amagezi n'ebigabo bye wandyagadde omuwabulamu. Nga wandyagadde okubaako ky'omugamba oba okumuwabula oba obuyambi bwonna osobola okubusindika ku ssimu eno. Ennamba y'essimu 0753249429. Kaakati ogamba wali oyiza okwewaatira okufumba emmere eyo yakukuza oba letukesera neggwawo? Emmere yali ekyaliwo naye senga yaveeyo nali ndowooza bazze kunnyamba. Senga yaveeyo n'abasajja ne bajja ne batunda ettaka lya kitange n'emmere yonna bagitundiramu n'ennyumba ne bagitundiramu ne bansobola ebweru n'ebintu byange netandika okubeera ku luguudo. Otandise okubeera ku luguudo ekyokulya kyo wakijjanga kubanga emmere wagireka eri ng'ettaka balitunze olina n'emmere yaamo ekyokulya wakijjangawa? Natandika okukolera abantu ng'okwoza ebintu okukima amazzi ng'okwoza obugoyi bw'abaana nensobola okufuna ekyokulya. Emyaka egyo emito gye wali olina 6 wali osobola okwoleza abantu engoye amazzi go wandisobodde okuba nga baleetera obutono naye ekyengoye kyo nga ndaba kinene nnyo ku myaka egyo wali olina? Era naye mbikola kubanga nava buto nga maama anjigiriza emirimu era nasobolanga okubikola. Kati njagala otuwiireko wakoma mu kibiina ki? Ebyokusoma ku ebyo biri bitya? Nakoma mu kibiina ekyokusatu bwe bangobaganya ewaka abazadde bange baali bansomesaako bwe baafuna enkoma mu kibiina ekyokusatu senga we yatunda ettaka n'ennyumba ya kitange ne bangobaganya ebweru natandika okubeera ku luguudo. Omwami ow'ekisaba yaveeyo n'annyamba nantwala ewuwe yasooka okumbuuza lwaki tobeera n'abazadde bo ne mugamba abazadde bange baafa nambuuza kiki ekyabatta ne mugamba taata baali tebakolagana bulungi ne senga naye maama ye saamanya kyamutta saakitegeera bulungi kyamutta. Kati watandika obeera n'omwami oyo yakuweerera? Yampeerera era nakoma mu kibiina ekyokutaano yampeerera paka mu kibiina ekyokutaano sente ne zibula netutuula. Kati we watuula wagezaako okufuna ekintu kyonna ekyokola kiki kye watandika okukola ng'esente nga zibuya? Byemba okugambako emabegaawo era bye natandika okukolera abantu nga tufuna ekyokulya n'omusajja naye yali ng'aliira nga tufuna ekyokulya nga tulya. Sente zo zaali zibuze twali mu njala nga tewayasobola kukuwa sente naye natandika okukolera abantu netulaba nga tufuna ekyokulya. Baali bampa akasente akatonotono awo nga 5, 10 nga tufunawo ekyokulya nga tulya. Omwami oyo gw'oyogerako eyakuyamba talina ngeri gye yakutawaanyaamu nga ggwe omwana ow'obuwala okwegya emyaka gye wali olina emito ogere yakulonda bulonzi talina waakuyita kiki ekyabaawo? Omusajja teyampisa bubi yampisa nnyo bulungi era twadde twagala kujja naye wano ku TV naye teyafunye transport nasalawo ampenzi transport nzijje wano ku TV anyamba.
Wandyagadde abaye baffe bakuyambe kiki kyoyagala bakuyambe oyagala okuddayo okusoma oba oyagala bakufunye bizinesi otandika okukola okusoma okwo nabadde nkyakwagala naye emyaka wagiba gyendese nsobola okuyiyayo bizinesi endala esobola otuyamba bizinesi ngaki bizinesi gy'osobola okukola nga gwe nsobola okukola mu dduuka okutunda ebintu nga weebityo essaawa eno w'ojjidde wano tolina baŋŋanda zo bowulizaako kiki kyonna tolina dde n'omu gwowulizaako tewali gwe mpulirizaako era kati singa baali bakunyamba bandinyambye nga sinaba kuva waka naye bonna bansuulirira tewali yanfaako nasigala nga mbeera ku luguudo nakati siwulizangako ku ddoboozi lya wagamba wawa kyekumidde ku pulogulaamu eno buno obubaka bugende eri ku bantu mwenna ab'eŋŋanda z'abamulekwa otunze ekintu ky'omwana ng'osuubidde agenda tutandikira ng'omulese mu kyangalo otunze tugeze waabeera ennyumba gye baba bamulekedde ng'osuubidde agenda kutandikirawa kubamu akafaananyi ng'omwana oyo gw'otundidde ebintu gwe batundidde ebintu nga wo gwamuzaalira ddala gwewandikoze otya wobeera ggwe kirowoozeemu muli kiwulikika kitya ng'omwana olwo gwe batundidde ebintu wabula woba ng'oli eyo ng'olina obuyambi bw'oyagala okuwa mwana muwala ono oba okumuwa amagezi ag'enjawulo n'okubaako by'omugamba osobola okukola obubaka oba osobola obuweereza ku ssimu eno ennamba 0753249429 okuba obulwadde bwa coronavirus bwe bwajja omusajja abadde takyakola nga ssente zaabulira ddala landiroodi abadde atugobye ne mu nnyumba okuva nzije wano okuva jjo paka wano wendi sinalyako kintu kyonna omusajja kukuŋŋamba lwaki togendako ku tivi bayinza okuyamba nange saagenda neŋŋamba kanzije abatulaba basobole okunzirikirira bannyambe kale katugendeko mu bubaka wano tulabe abalabe baffe biki obubaka ki bwe batuweereza nze muwanguzi okuva enansana omukyala oyo musaasidde nnyo naye lwaki teyagendako ku poliisi n'awaabira ssenga olw'okutunda ennyumba kitaawe gye yamulekera mukyala Joani ondowooza owulidde abamu ku bagoberezi baffe bakubuuza ekibuuzo lwaki tewagendako ku poliisi ekirowoozo kyogenda ku poliisi nakirowoozaako era n'abantu abatonda ettaka lya kitange mwali mulimu ab'obuyinza neŋŋamba bano abantu tebasobola kulaba nti nsigadde wano nzekka ne bagambako ono omukyala nti bino ebintu by'omwana gwe bamulekedde ate ku lwaki oba obitunda naye nga bagenda ku poliisi naye poliisi yali eri wala kubanga ate nali nkyali mwana muto nga sobola kutambula kutuuka poliisi gyeri muwaabire ono owokubiri agamba Joani musaasidde nnyo ng'alabye n'ebizibu mbadde musaba agezeeko maama Fiina kuba ayambye abantu bangi nze Shamimu Ekireka ono agamba mukyala Mire weebale kuweereza Joani oyo ankwasizza ennaku ey'ekitalo kamuweerezeeyo emitwalo 2 ono agamba weebale kuweereza nnyabo ono Mukasa Ekiboga omukyala oyo kamuweerezeeyo 2,000 zimuyambeko ku ntambula owe bannaffe mwebale nnyo mwenna abasobodde okubaako nekyemutoola ku lw'omukyalo ono mwebalire ddala olw'obuyambi bwammwe temukoma kwono mwongere maaso n'okuyamba baabona bwe tuba tukoze eki tubaleetedde abalina ebizibu ebiringa byona omukyala obuyambi amagezi ge mumuwadde wabula Joani tugenda kubeera tukyali naye olunaku lulamba nga
bw'obeereyo ng'olina obuyambi bw'oyagala okumuwa oba amagezi ge wandiyagadde okuba ng'omuwa, osobola okusindika ku namba y'essimu eno 0753249429. wabula nga puroguramu eno ebeerayo buli lwamukaaga okutuuka ku Sande okuva ku saa 2 okutuuka ku saa 3 ez'ekiro. nga kansabe omukyalo ono Nabwire Joan asiibule abalabi baffe era abeebaze n'olw'obuyambi buno. Abalabi baffe bonna abatulaba neeyonza nnyo kuba obuyambi bwe mumpadde. Mwebale kunzirukirira, mwebale kuwulira nnaku yange ne munzirukirira. Mbasaba temukoma ku nze, wali abalala balina ebizibu ebisinga ebyange. Mbasaba nabo mubaddukire nga nze bwe munkoze, mwebale nnyo. Nga mbasiibula njagala okubajjukiza nti coronavirus akyaliyo. Mugende maaso n'okubanga mwekuumagana, mwewe distance, tosembeera munno, munaabe mu ngalo. Wali temulina sanitizers musobola okunaaba n'essabbuuni wa bulijjo, temwekwatakwata mu ngalo. Mukume kalantiini eno, mubeere bampisa mu kalantiini eno, temunyooma biragiro bya Museveni, temwewaggula. Nga mbasiibula njaga kubajjukiza nti puroguramu eno eteekebwamu ssente bannaffe aba Cable Foundation, wabula temuvaako kuba nga puroguramu endala zikyagenda mu maaso ez'enjawulo. Tusinkane ku Lwomukaaga olujja, mubeere bulungi, mweraba.